أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda banga bebitibwa munzikirize mu budakiika obufunda tuberenga tutunulirako enaaba eziri mu Busilamu mu kusooka zezino enaaba nga wobanga oli muzina embeera nga enaaba ezatukubirizibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mulimu ezetteeka ne mubeeramu ezitali za tteeka. Kati ezitali za tteeka mulimu ng'okunaaba ekiro ekikeesa olwokutaano empeera nfanfe z'ofuna agazambi okweyiika agazambi okugwawo Katonda okugafuula ebirungi Katonda okwongera obuwangazi okwongera baraka n'okunaaba kati nga mu nnaku za Idi empeera nfanfe z'ofuna ezo ennaaba za sunna za mustahabu si za tteeka naye nga woba onaabye ofuna empeera nfanfe. Kati naaba z'etteeka ziri musanvu nga tetunaba zitunuulira ziri naaba ez'etteeka omusanvu wobeera emu ku mbeera wobeera mu mbeera zino oba emu ku mbeera zino zetugenda otunuulira oteekeddwa okunaaba nga tonnaba kusaala oba nga tonnaba kusiiba oba nga tonnaba kukola tawaafu oba nga tonnaba kusoma Qur'ani ng'okwata ku bigambo oba oteekeddwa okunaaba gusulu zino zetugenda okubeera nga tukola ki tutunuulira. Onaaba olusooka lwe luyitibwa janaaba okwegatta oba okuvaamu amazzi oba okwerooterera gwe brother oba gwe sister ng'otuuse ku ntikko n'omala oba oteekeddwa okunaaba onaaba oluyitibwa gusulu janaaba. Onaaba olwokubiri onaaba lwa gusulu haidh ennaku z'omwezi gwe sister wange bwe ziba zikomye omusaayi nga gukomye okuvaayo oba oteekeddwa okubeera ng'onaaba. Twagamba nti zino ennaku tezirina kubeera nga zisusse ennaku 10 n'olwekyo haidh omusaayi guyinza okubeera mu nnaku 3 nnaku 4 nnaku 5 naye teguteekeddwa kubeera nga gusuusa nnaku 10. Bwe guba gukomye okuvaayo oba oteekeddwa okunaaba gusulu haidh n'olyoka osaala woba osiiba. Onaaba olulala lwonaaba lwe tuyita gusulu nifaas gwe sisita ng'owekitiibwa ng'ozadde omusaayi ogukuvaamu omusaayi ogwo guba gukomye oba oteekeddwa okunaaba n'olyoka osaala oba osiiba. Afuna bulungi ne guno omusaayi tegulina kusussa nnaku 10. Awo nga tuvuddewo ne tubya n'olunaaba olulala olw'okunaaza omufu gusulu mayiti omufu ng'afudde nga tunaba kumusaalira kumuziika tuteekeddwa okubeera nga tumunaaza. Ne tubeera n'olunaaba olulala gusulu mayiti lwe lunaaba ng'okutte ku mufu nga nnyogoze nga tebannaba kumunaaza n'obeera ng'okutte ku mukristaayo wadde nga baba bamaze okumunaaza mu ddiini yaabwe oba oteekeddwa okunaaba n'olyoka osaala n'olyoka osiiba. Ofuna bulungi onaaba oluyitibwa gusulu mayiti. Onaaba olulala lwero oluyitibwa gusulu kasam oba nadhiri okweyama wa Allah subhanahu wa ta'ala nti Katonda ng'ekitiibwa wompa ekintu bwe kiti ngenda kubeera nga naaba wakikuwa oba oteekeddwa okunaaba olunaaba olwo olwa gusulu nadhiri. Ofuna bulungi. Olunaaba olulala lunaaba olw'ekikulukuto lutuyita gusulu istihadha gwe guno omusaayi nga gusussa ennaku 10 ne gweyongerayo. Ofuna bulungi. Gwe omusaayi nga gusussa ennaku 10 oba kiyinza okutegeeza ogw'omusaayi in case ogenze mu nnaku ze z'omwezi ennaku zo gwe z'omanyi lesashom ogendamu ennaku 4. Ofuna bulungi. Ennaku 10 tezinaba kugwaza engambye nti gwe guno omusaayi ogwa lesashom mu nnaku ze z'omwezi. Ofuna bulungi gwe sister ennaku zo z'ogendamu ziri 4. Kati olunaku lwokuna onaabye obadde omanyi omusaayi guweddeyo ogenda okulaba olunaku olwokutaano waliwo omusaayi ogujja naye nga tegufaanana guno gwa mwezi nagwo oteekeddwa okugutwala nga ogw'ekikulukuto. Kansuubire nti ntegeerekese bulungi gwe sisita wange ow'ekitiibwa. N'olwekyo olwo olunaaba lw'ekikulukuto lulimu emiteeko 3 tujja kubeera nga tugitunuulira nga tunaatera okumaliriza omusomo gwaffe. Tunagambye ennaaba ez'etteeka ziri 7 nga tunaba kusaala kusiiba oteekeddwa okubeera ng'okola ki onaaba olusooka okwegatta oba okuvaamu amazzi oba okwerootera gwe sister wa brother n'otuuka ku ntikko oba oteekeddwa okunaaba lwa gusulu janaaba. Olunaaba olulala lwa haidhi gusulu haidhi sister ng'owekitiibwa ennaku z'ogenda mu mwezi tezina kubeera nga zisussa nnaku 10 n'olwekyo omusaayi gwa gukomye okuvaayo oba oteekeddwa okunaaba olunaaba lwa gusulu haidhi. Olunaaba olulala lwa gusulu nifaas omusaayi ogukuvaamu ng'omaze okuzaala tegulina gukusuusa nnaku 10 bwe guba gukomye okuvaayo oba oteekeddwa okunaaba olunaaba lwa gusulu nifaas n'olyoka osaala oba osiiba oba n'osoma Qur'ani ng'okwata ku bigambo.
Onaaba olulala lunaaba olw'okunaaza omufu gusulumayiti ng'afudde nga tetunaba kumusalira oba kumuziika. Onaaba olulala olwa gusulumayiti okwata ku mufu nga nnyogozi nga tebannaba kumunaaza. Ne woba okutte ku mukristaayo nga bamaze okumunaaza oba oteekeddwa okunaaba. Onaaba olwo. Onaaba olulala lw'okweyama lwenkugambye oweeyama wa Katonda nti wompa ekintu bwe kiti nja kunaaba wakikuwa oba oteekeddwa okunaaba gusulu eyo. Onaaba olulala lwe lwa ekikulukuto kyeŋŋambye nti kirimu emiteeko esatu era gwe omusaayi ogusussa ennaku 10. Nengamba n'okugamba nti n'obeera mu mwezi ng'ennaku zo z'omanyi ziri ennaku nga 4 mpa ekyokulabirako ennaku nga ziri nga 4. Ennaku 4 we zikoma omusaayi ng'omanyi gwaweddeyo n'onaaba olunaaba lwa haidhi nga we tugambye ogenda olaba olunaku olwokutaano waliwo omusaayi ogujja naye nga tegufaanana guno ogw'omwezi ogw'omusaayi nkugambye nawo gutwalenga ogw'ekikulukuto. Nolwekyo ekibuuzo ekirala kiri nti bulombolombo ki obwazina ennaaba? Okusooka niya eteekeddwa okubeera nga onaaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eniyo osobola okugireeta mu lulimi lwo olusoga oluganda tekirina buzibu. Osobola okubyogera ku mutima oba okubyogera nga wendi mu kwogera tekirina buzibu. Akalombolombo ak'okubiri buli kiziiza amazzi okuyingira mu mubiri olina okukijjako. Gwe sister cutex omulina oba oteekeddwa okumuggyako. Ebizigo sometimes biri mu nviiri bino ebiringa ebya vaseline ebya oil nga biziiza amazzi okuyingira oba oteekeddwa okubijjako n'olyoka onaaba enaaba zonna. Ekirala amazzi galina okubeera nga mayonjo ate ng'ogalinako obwannannyini. Ekirala toteekeddwa okubeera ng'otunula mu kibula ng'onaaba oba okugikuba emigongo. Naye oba ofuna wuzu oba nga weebase kiba kirungi n'oyolekera mu kibula. Enaaba zino zonna eza sunna ne zino eza wajibu ez'etteeka ziri ze tulabye ng'okunaaba olwokutaano ekiro eky'olwokutaano oba zino enaaba zonna omusanvu ez'etteeka engeri gye tunaabamu y'emu niya yokka yeekola ki yeekyuka. Kati oba onaaba lwa janaba olugamba nti naaba lwa janaba okutukula eri Katonda wange n'onaaba nga we tugenda okulaba. Oba onaaba lwa haidhi niya yokka yeekyuka gy'oleeta nti era otukula owa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekibuuzo kiri nti tunaaba tutya? Enaaba za mirundi ebiri. Waliwo onaaba oluyitibwa tartibu step ng'ova ku step ng'odda ku step. Mu step eno ng'ova ku step n'odda ku step ne tuba n'olunaaba olwa ilitimaasi okwebbinkira mu mazzi. Tusooke ne luli step ng'odda ku step ng'olusinga okozesebwa abantu abasinga. Ofuna akadomolako ak'amazzi oba gwe olina shawa nomakinga sure ng'omaze okuleeta niya omaze okumakinga sure nti buli kiziza amazzi okuyingira mu mubiri okyeggyeko kati nga cutex n'ebirala n'ofuka amazzi mu mutwe nga wodda mu nsingo ng'omakinga sure buli wamu nga watuuseewo amazzi. W'omala n'onaaba eno sayidi yo ey'omukono oguli emmere ofuna bulungi then ng'onaaba ng'ova mu bibegabega ng'odda wansi bw'otyo ku kifuba ku bisambi byo paka wansi mu bigere. W'omala eno sayidi eriko omukono oguli emmere n'onaaba n'eno sayidi eya left eriko omukono ogutalya mmere ogwa left n'onaaba ng'era ova waggulu mu bibegabega n'odda ku kifuba n'odda ku bitundu by'ekyama ku bisambi paka ku bigere wansi. Lwero olunaaba olwa step by step. W'omala n'ofuna buzi n'ogenda n'osaala. Kati onaaba luli olwokubiri lwero olunaabibwa bano kati nga abalina swimming pool abalina amazzi agakulukutanga mangi kati nga omugga ennyanja bwe batyo. Kati wamala okuleeta wano niya ng'omaze okuleeta niya oggyemu engoye obbinkira mu mazzi oyingira mu mazzi ofuna bulungi oyingira mu mazzi nga oli mu kuwuga ng'osoosaayo omutwe. W'omala nomakinga sure nti n'ebiyongo byonna ebisigadde bibunya amazzi bituuseeko amazzi. W'omala n'ofulumayo mu mazzi n'ofuna wuzu n'ogenda n'osaala. Awo kansubire nti ntegeerekeseewo bulungi baganda bange ab'ebitiibwa. Kati olunaaba luli olusembayo olwo tugambye nti olw'ekikulukuto mu basisita tugambye nti lulimu emiteeko esatu era w'obeera mu eno embeera bw'etyo oba oteekeddwa okusaala oba okusiiba. Naye nga tonaaba kusaala oba kusiiba waliwo bino by'oteekeddwa okubeera nga omanya. Tugambye nti olunaaba olw'ekikulukuto gwe omusaayi nga gusussa ennaku 10. Gulimu emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka guyitibwa istihadha kaliira. Omusaayi nga buvaayo butini nnyo nga tebukoma buvaayo nga busussa ennaku 10 nga we tugambye. Kati omusaayi bwe gutyo bwe kiba kisiibo kyusa paadizo onabe ku bitundu bye ebyekyama ogende mu maaso n'okusiiba. We kuba nga swala ng'obusaayi buvaayo obutini bwe nkugambye bwe butyo
sometimes bubeera eri munda mu bitundu bye byekyama, sometimes ne bujjako mu paadi naye nga butini nnyo. Weebeera swala okyusa paadi zo n'oyambala endala n'onaaba n'ebitundu bye byekyama nga we tugambye n'ojjayo ebikyafu. Then okugatta kwekyo buli swala n'ogifunira wuzu yaayo n'olyoka osaala. Ogwo omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri gwe guyitibwa istihadha mutawassita. Omusaayi nga gwa mu makati kati nga oyambala wano paadi yonna etoba naye ng'omusaayi tegukulukuta. Wekibeera kisiibo, wekibeera nga kisiibo, sisita nga wekitiibwa nsaba mufune bulungi, wekibeera nga kisiibo nga tonnaba kulya ddaako oba oteekeddwa okunaaba n'olyoka olya ddaako n'osiiba ng'omaze okukyusa paadi zo n'okunaaba ebitundu byo ebyekyama. Then weebeera nga swala nga tonnaba kubeera ng'osaala ku makya onaaba omulundi gumu olunaku mu mbeera bw'etyo. Kati nga tonnaba kusaala subuhi olunaaba lwa gusulu istihadha. Ofuna bulungi. Then buli swala n'ogifunira wuzu yaayo, subuhi n'ogifunira wuzu yaayo, eza zuhuli we zituuka n'ofuna wuzu yaayo, asiri bw'otyo ne magaribi ne isha. Wadde era oba osaala zino swala eza mustahabu, buli swala oba ogifunira wuzu yaayo. Kansubi ntegerekese bulungi. Onaaba olunaku omulundi gumu. Then stage esembayo ey'okusatu gusulu istihadha kathira ng'omusaayi guvaayo mungi. Mu mbeera bw'etyo sisita nga owekitiibwa wekubeera nga mwezi gwa Ramadhaani oba kusiiba oba nga maybe waliwo ennaku z'oliwa ng'omusaayi guvaayo nga mungi gutobya paadi yonna ne gutuuka ne ku level ekulukuta ku bisambi nga tonnaba kulya ddaako sooka onaabe olyoke osiibe. Ofuna bulungi olyoke olye ddaako ku makya nga tonnakwazina subuhi sooka obeere ng'okola ki onaaba olunaaba lwa gusulu istihadha olyoke olye ddaako then ogende mu maaso. Weebeera swala naaba ku makya nga tonnaba kusaala subuhi gusulu istihadha. Ofuna bulungi gusulu istihadha nga wonaaba zizi wajibu zengambye. Then ofuna wuzu osaale subuhi essaawa ez'emisana omusanvu guba gutuuse obudde bw'osaaliramu dhuhuli mpajja syakulabirako obudde bw'osaaliramu dhuhuli bwe buba butuuse nawo okole ki onaabe olunaaba lwa istihadha. Then ofune wuzu osaale asiri osaale dhuhuli ofune wuzu osaale asiri. Obudde bw'ekiro nabwo bwe buba butuuse nga tunabasaala magaribi ne isha naabo olunaaba lwa gusulu istihadha ofune wuzu osaale magaribi ofune wuzu osaale isha. Kati nfuna wano bulungi wekibeera nga kisiibo gwesita nga owekitiibwa ofuna bulungi wekibeera nga kisiibo mwene embeera eyawali guli omusaayi gw'omumakati ne mu guno ogujja nga mungi ku makya. Kati sometimes oyinza okumbuuza kati ate naabe ndyoke ndye ddaako ate naabe olyoke osaale olunaaba olumu ku makya luba lumala. Kansubire nti otegedde bulungi onaaba just mundi gumu ku makya luba lumalira eswala n'okusiiba. Kansubire nti awo ntegeerekese bulungi. Wano waliwo ekirala dhuhuli ne asiri oba nga togenda zigata kyentegeeza nti oba omaze dhuhuli togenda kusaalirawo asiri. Ofuna bulungi tugambye wano oba oteekeddwa okunaaba emisana nga tunaba kusaala dhuhuli gusulu istihadha n'olyoka n'ofuna wuzu n'olyoka osaala dhuhuli. Kati oba nga togenda kusaalirawo asiri obudde bw'ogenda okusaaliramu asiri oba butuuse oba oteekeddwa era nawo okunaaba gusulu istihadha n'olyoka ofuna wuzu n'osaala asiri. Era bwekityo wekikolebwa ne mu magaribi ne isha nga tugenda kuzigatta. N'olwekyo zize Enaaba zaffe mu bufunze nkusaba banga tontegedde ezo address zitadde wansi wa screen beera nga okola ki obuuza oba obeere nga ocheckinga ku website maybe official website of Ayatollah Sistani information zibeerayo oba mu bitabo ebyenjawulo Wasail Shia ebitabo byonna bibeerawo okubeera nga osobola okufuna okwongerako ku bino bye tugambye. Zeze Enaaba bwe zityo ezinaabibwa baganda baffe abashia abagoberera abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne Quran ey'ekitiibwa. Akafunye nsaba obeere ng'okasharingira omulala. Temutwalabira mu ddwa nga bulijjo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.